Ebimu ku byasikiriza bannayuganda okwesunga okulonda kw'omwaka guno kwali kubakakasanga okulonda bwe kwali kugenda okuba okw'amazima n'obwenkanya olw'okukozesa obuuma bukalimagezi obwakazibwako erya biometric machine. Ng'obuuma buno tebunnagulwa bwayogeza bangi ebikankana naddala ku ngeri gye bwali bugenda okukozesebwamu wabula ne bakakasibwa nga bwe bwali bugenda okuba obusaale mu kulwanyisa ekibba bululu era lwali olwo ne bugulwa. Kyokka bannayuganda bangi kyababuukako olunaku lw'okulonda olwatuuka ng'obuuma buno bufu bwa jjo anti tewasobola kukola wadde omulimu ogumu bwe guti ekyaleka abangi nga beemagaza ku kiki ekyali kiddako nga tebaali mu nnyiriri za kulonda. Wano ku Kiteezi beekwasiza BVVK nti ekyuma alina oteekako ekinkumu ali mu kujja abamu ne bagamba mbu memory card kya memory card. Mashini buno obusikaninga tebwabadde mu box era babuleese buleeso kitegedde. Ate olutuuse babagamba bano abatulondesa nti balina okusikaninga kaadi zaabwe era bagezaako okusikaninga tezisikaninga. Oluvannyuma lw'okukakasa nti obuuma buno bwali bweremedde ddala okukola, akakiiko k'ebyokulonda kaalangirira mu butongole era ne kasaba abalondesa okukozesa enkalala z'abalonzi okulonda kugende mu maaso nti obuzibu bwali buvudde ku netiwaaka. Nolwekyo nga akakiiko tugamba nti yadde obuuma buganye kukola naye okuba nti registerable polling station erina register y'abalonzi oba enkalala y'abalonzi okulonda kujja genda mu maaso ate kujja genda mu maaso mu mateeka. Kyokka olwaleero bangi ku beesimbawo bavuddemu omwasi nga bagamba nti akakiiko k'ebyokulonda bye koogera si bituufu, obuuma obutakola kyali kigenderere. Sikikkiriza abagamba nti simanya yali technical fault naki wali nga batraininga abantu nga bwali bukola bulungi. Ensonga eno yali ngenderere, kyali kigenderere okulaba nti obuntu buno tebukola kuba singa bwakola ne bukola ekituufu kye bulina okukola. Bannayuganda baalirabye ani omutuufu yali alina okuwangula akalulu kano. Obuuma tebwadde na mutawaana n'eri abadde Kkobaani. Kyabadde kigenderere okubulangirira nti bufu naye ababukozesa nga balamu nga n'emitwe gikola. Okusinziira ku bano, gavumenti yassa ssente empitirivu mu buuma buno kyokka nga yalabulwa ku nkola yaabwo titeyeesigika. Waliwo ssente nga za kugula buuma, waliwo endala nga za kutraininga abagenda obukozesa, ne wabeerawo endala nga bu ballot papers obukongo obugenda ofunibwa bulina kuba bwanjawulo kubanga balina okubintegratinga ne mashini zino osobola okukasikaninga si bwe buli obukongo obwedda. Kakati twabagamba nga bannange zino ssente zonna ze mwagala tusaasaanye muli sure obuuma bunaakola kubanga akalulu akawedde twakozesa obuuma tebwakola. Kati bano bagamba nti waliwo abalina okuteekebwa ku nninga okutandika n'abo abaguza eggwanga obuuma. Tulina okutegeera nti kaakati eyabugula yatuguza bicupuli. Bwe kikakasibwa nti eyabugula yakola procurement bwe baakola bwali butuufu, ani yabulemesa okukola? Kyokka bagamba nti Paalamenti yennyini erina okuteekebwa ku nninga obutasooka kwetegereza oba nga ddala obuuma bwali bugenda okugulwa bwali butuufu era nga busaanidde. Ffe mu Paalamenti ssente zino gye zaayisibwa nga ffe tubuuza ebibuuzo nga tebaagala kubiddamu beebuzaabuza, awo kitandikira gavumenti etubuulire. Mwajja wano ne musaba ssente ne tubagamba mulimba zino mwagala kuzibba bubbi naye ne muzitwala. Kakati mutubuulire byajja bitya bino? Olw'okuba nga ensonga zonna zatolola akakiiko k'ebyokulonda, bannabyabufuzi bagamba nti ke kalina okusooka okuddamu ebibuuzo byonna ebiri mu mitima gy'abantu olwo nno ebirala bigoberere. Akalulu mwakategeera emyaka 5 egiyise. Lwaki obuuma buno tebwakola? Kati Electoral Commission maybe bw'enaakakasa eggwanga nti maybe obuuma bwali bufu. Kati awo nga tudda ku ani yakola procurement, ani yabugula. Ensonga y'akakiiko k'ebyokulonda okulimu okukozesa obuuma buno n'abatunuulizi b'ebyobufuzi bagissa kuko obutasomesa bantu baali balina kubukozesa n'okusingira ddala bakafulumu bwo abaali balina okuyambako nga bufudde. Electoral Commission teyateekawo abakugu nti senga obuuma buno bufuna ekizibu babutunulako mangu. Abo nkulaba okwange tebaabaddewo nti obuuma tebukola, aliwa technician asobola okutunula mu buuma buno. Ekyo kyali kyetaagisa okukolebwa. Kati nno ekisigadde ky'akakiiko ka byakulonda okuvayo okunnyonnyola mu butongole ensonga yaviirako obuuma obutakola oluvannyuma lw'okubussaamu obutitimbe bw'ensimbi okubugula. Priska Namulema, agafeeyo ku Spark TV.